Emirundi mingi tuzze tukulaga ebizimbe ebigwa ne bitta abantu nga kiva kuba bizimba butagoberera mateeka n'emitendera emituufu. Ng'emu ku ngeri y'okukomya embeera ng'eno, ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okuzimba ki National Building Review Board kitandise kaweefube w'okutalaaga eggwanga nga basomesa abantu ku biki bye balina okukola n'okugoberera nga bazimba. Olwaleero batandikidde Kakiri mu Wakiso. Biki bye beetaaga okumanya nga bagenda okuzimba, okugeza oyagala kuzimba nnyumba kiki weetaaga. Olina okufuna abakubi ba pulaani, olina okumanya nti olina okubeera n'obukakafu ku ttaka, olina okufuna ebbaluwa ya LC, olina okugenda mu kakiiko aka physical planning ka development permission, olina okugenda ne mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba oba building committee ofune olukusa. Balabudde abantu abatakozesa bantu bakugu mu kuzimba ssaako n'okukozesa ebipimo ebituukiridde. Olwo ebizimbe bye tutuukako nga bigudde ne kigwa, bwe kimala okugwa omutayimba ogusanga eri, amayinja ogasanga eri, omusenyu ogusanga eri. Kati oyo aba yatabula atya? Batubuulidde n'emiwendo omuntu gy'alina okusasula nga tannaba kuzimba okusinziira ku kifo n'ekika ky'ennyumba gy'aba azimba. Tugeze oli wano mu Kakiri Town Council, oyagala okuzimba ekizimbe kalina ng'eri, buli square meter nga egwa mu kiraasi E, buli square meter bajja gikugyako sinsiiro 13. Kati 13 kubisaamu square meters z'olina bwe ziba 10 times 13. Babatuuze balangidde ebitongole bino nga bwe bijjuddemu enguzi ekibaleetera okubyesamba. Ate kyennyini eky'essomero we wali amafuta ennaampunga St. Teresa ku nnaampunga St. Teresa we wali amafuta agatundwa, ate ne maaso gaabwe opposite n'essomero nawo waliwo amafuta agatundwa. Abaagala ebifo ebyo bikolebwe tubakolere eki, tubawaabirewa. Ate kakati oŋŋamba ate ngende wa chairman oyo abanjayo omutwalo okumpa ebbaluwa. Bwe nvaawo noonya akakiiko abono bagenda kunsabayo ze sinnamanya. Bwe nvaawo nzije ewammwe sinnabitegeera. Ate waliyo basaveya. Nguzi efumbekedde mu bantu bano abajja ne kugamba pulaani eriwa. Kubajjukira abamu tuzimba na kiro katwerope. Abamu tukola ki? Tuzimba kiro ndikatandika okuzimba ekiro mugende okukera nga kikoze kitya kiimuse. Ajja okugamba nti wazimba bulungi oba mu bukyamu ajja olugya ati olinawo ki. Kyokka basanyukidde ekitongole kino okuvaayo okubabangula ku by'okuzimba. Kakati oba ekitongole kino nga kitunuulira mutindo nga kyeki kyokka kikitunuulira oba oli awo tujja kufuna tujja kwewala omugotteko ate n'abantu baffe obutamala gazimba. Ekitongole kino kyakugenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basomesa abantu ku by'okuzimba. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.